إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muri mutya mwenna machago olwaliro biidhnillahi tabaraka wa taala eyojibukedde sababu kitiibwa Allah subhanahu wa taala abawo bulungi bwa machagano era abawo bulungi bw'olunaku luno biidhnihi tabaraka wa taala innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Twagamba biidhnillahi tabaraka wa taala ku lunaku nga luno olw'ebibuuzo byaffe biidhnillah nga tetunnaba kubiyingiramu tubyeko ne bye tweyigiriza biidhnillahi tabaraka wa taala, oba tubyeko ne bye tumanya ku obulungi bw'emirimu obutuufu biidhnillahi tabaraka wa taala. Ngera bwe twalaba lutu ewedde biidhnillahi subhanahu wa taala, twalaba nga twatandika kulaba ku sahih fadail al-a'mal, obulungi bw'emirimu obutuufu. Tubagamba tiwaliwo obulungi bw'emirimu mwana wattu abantu bwe baleetawo oba bwe boogera naye nga tebuliiko bujulizi butuufu mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala, oba mu ddiini ya Allah subhanahu wa taala, oba mu bigambo by'omubaka sallallahu alayhi wasallam. Kyokka ati mwana wattu obubona okubanga ensonga ezo ziri waliyo sahih fadail a'mal, obulungi bw'emirimu obutuufu. Naam, olwaliro tugenda kulabayo obulungi bw'omulimu insha Allah subhanahu wa ta'ala, nate nga obujulizi bwabwo butuufu obuva ku mubaka sallallahu alayhi wasallam. Abaffe nga bwe buliwa fadlul wudu, obulungi bw'okufuna wuzu, obulungi bw'okwetukuza mu kufuna wuzu. Omubaka agamba ki sallallahu alayhi wasallam? Ojja kusoma hadithi erimu sahih Muslim biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, nza ko mu namba nga ya 245 bwetyo. Ejja kusaba bw'ekitiibwa ennyo bamuta Uthman ibn Affan radiyallahu anhu agamba nti qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman ibn Affan agamba nti omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam. Ate nga mujjuke Uthman ibn Affan naye omu kubajja wuzu, kubayige wuzu, kubajja wuzu ku mubaka sallallahu alaihi wasallam. Kyotegeeza nti n'obulungi bwa wuzu era yabujja ku mubaka alayhi salatu wassalam. Ojja singa hadithi ezimu ezinnyonnyola okufuna wuzu, eziraga okufuna wuzu ng'omubaka bwe yagifunanga sallallahu alaihi wasallam. Ojja kazagade basahaba bayigera hadithi ezo ne Uthman mwali ibn Affan radiyallahu anhu nga bwe tujja okukiraba mu maaso eyo insha Allah tabaraka wa taala. Niwo ko tuli ku bulungi bwa kufuna wuzu, obulungi bw'okufuna wuzu, obulungi buno butuufu era obujulizi bwabwo butuufu okuva ku mubaka sallallahu alaihi wasallam. Uthman yagamba radiyallahu anhu ti omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ti man tawadda'a fa ahsana alwudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Omubaka wagamba sallallahu alaihi wasallam, omubaka agamba ti man tawadda'a, omuntu yenna afuna wuzu nga bwe tumagira enfuna yaayo, enfuna wuzu gye tufunaga tugenda okusaala eyo yennyini. Omubaka gyagamba nti man tawadda'a, omuntu yenna afuna wuzu fa ahsana alwudu'a, wuzu n'agitereza bulungi nnyo n'agirongoosa. Nga n'okulongoosa wuzu tekitegeeza kwonoona mazzi, wabula ti n'ogifuna wuzu bulungi nnyo n'ogirongoosa ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yagirongoosa era bwe yagiyigiriza tugifune alayhi salatu wassalam. Omubaka agamba nti bw'okola bw'otyo kharajat khatayahu, omuntu yenna afuna wuzu n'agirongoosa ng'omubaka bwe yagifuna n'agirongoosa era nga omubaka bwe yagituyiriza sallallahu alayhi wasallam. Omubaka agamba nti kharajat khatayahu min jasadihi, amazambi ge gafuluma nga gava mu mubiri gwe. Amazambi ge gafuluma nga gava mu mubiri gwe, agava mu mutwe,
agava mu face agava mu matu agava mu ngalo agava mu bigikugamba gonna omubiri gwe guvaamu amazambi ompaka natukodoga muti hatta takhruja min tahti adhfarihi okutuusa amazambi lwe gafuluma nga gayita wansi w'enjala ze. Allahu akbar walillahi alhamdu wala hawla wala quwwata illa billah. Man tawaddaa ompaka yagamba sallallahu alaihi wasallam bagambye hadithi eri mu sahih Muslim biidhni tabaraka ta'ala obujulizi obw'obulungi bw'omulimu guno obutuufu okuva ku mbaka sallallahu alaihi wasallam. Kyovala obusoboga ffe tugiyise sahih fadaili al-a'mal obulungi bw'emirimu obutuufu ng'obulungi obwo butuufu okuva ku mbaka sallallahu alaihi wasallam. Man tawaddaa omuntu yenna afuna wuzu fa ahsana alwudu'a natereza nalungiya nalongosa okufuna wuzu kharajat khatayahu min jasadi amazambi gafuluma mu mubiri gwe hatta takhruja min tahti adhfarihi okutuusiza ddala amazambi gafuluma nga gayita obanga gafuluma mu mubiri gwe nga gayita wansi w'enjala ze. Si bulungi obwo mulowooza omuntu okufuna obusobozi omuntu tewandye waddeyo kufuna wuzu buli kaseera buli wuzu ole kugwako n'ofuna ngo oyagala obulungi obwo ate nga tukimanyi bulungi nnyo tutambulira mu mazambi ebbanga lyonna tuwuliriza mazambi ebbanga lyonna twogera mazambi ebbanga lyonna tutunula mazambi ebbanga lyonna tuwangalira emibiri gyaffe gyonna gijjudde mazambi ebigambo byaffe ebikolwa byaffe embeera zaffe naye bimujarradi nti kufuna wuzu ompaka gamba nti amazambi gakunkumbuka nga gava mu mubiri gw'oyo omuntu afunye wuzu okutuusa lwe gaviira ddala wansi w'enjala ze. Amakulu nti ombaka sallallahu alaihi wasallam atutegeeza alayhi salatu wassalam hadithi eyo ey'ekitiibwa erimu obulungi obwo obunene bwe butyo wala hawla la quwwata illa billah nga atutegeeza nti bushra lilmuslimin kusanyusa bakkiriza fa innahum la yaslamun min iqtirafi dhunub. Lwaki twokubanga abaddu nti baddu tebasobola kuwona kwewala mazambi. Amakulu nti baseerera ne bakola ensobi ne bagwa mu bya Allah byatayagala tabaraka taala yan akhta'an nga baseeredde bakola ensobi kubanga baddu wala hawla la quwwata illa billah. Ekyo nga kiki nti bantu era mpaka yagamba nti buli mwanadamu yenna musobya naye omusobya omulungi yenenya nedda mu maaso ga Allah tabaraka taala era yoyo akola emirimu emungi ejo Allah jaliga tabaraka wa taala. Kati omuntu okuba nti omuddu la yaslam min iqtirafi dhunub tasobora kuwona era tasobora kwezakka nti nze ndi bulungi. Buli omu asobya era buli omu alina ekimuwangula mu mazambi era buli omu aseerera min haythu yash'ur aw min haythu la yash'ur mu ngeri gy'amanyi oba mu ngeri gy'atamanyi wala hawla la quwwata illa billah. naye ma'a almudawamati ala at-ta'a embeera z'amala nga yeekwatidde nga yeemalidde ng'agenda mu maaso ku kugondera Allah subhanahu wa ta'ala wallati minha alwudu nga ne mugondo okwo muko mulimu okufuna wuzu kubanga omuntu wafuna wuzu abasinziza Allah subhanahu wa ta'ala era abagondedde Allah azza wa jalla. Kati Allah subhanahu wa ta'ala mukufuna ko wuzu yuyassiru Allah azza wa jalla subula takhallusi min hadhihi al-adran al-ma'nawiyya. Allah subhanahu wa ta'ala ayanguiriza eri omuddu oyo okuwona amazambi ago. Tegereka mu Luganda awuna amazambi muli Allah tabaraka namutukuza entukuze ey'amakulu ey'okumujjako amazambi. Amakulu nti nga bw'otukula nova mu bukyafu bw'obadde olina ku mubiri gwo. Tegereka mu Luganda amakulu tufuna wuzu emibiri gyaffe gibeere nga gitukula. Mathalan oyinza okuva mu nnimiro oba ova mbi oyiro oba okola ki kati n'onabako n'ofuna wuzu n'otukula omubiri ne gukola ki ne gutukula. Lwaki linuqbila ala Allahi azza wa jalla fi salatina bi ajsadin tahiratin bi idhnillah kukubeera nga twolekera tuyimira mu maaso ga Allah tabaraka ta'ala n'emibiri egitukula nga tumaze okufuna wuzu. Kati fakadhalika ja'alahu Allahu azza wa jalla sababan litakhallusi min al-adran al-ma'nawiyya. Era bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekisa n'okusasula kwalina ku baddu n'afuula okufuna wuzu nga nsonga etukuza omuntu amazambi obukyafu obw'amakulu obw'amazambi. Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga amusangulako amazambi ago. Era bwe tufuna wuzu ne twetukuza emibiri eginyirira
nejitukula gatugere kumira masuga Allah tabaraka taala Allah atena tusangula kera amazambi kugamba tuberanga tutukudde kungulu ne munda linukubila ala Allah azza wa jalla biqulubin naqiyan wa arwahin maghfurun laha mamhutatun oba mamhutun dhunubuha tigera buruganda Allah tabaraka taala tu olwanyalo kuberanga twetukuza tojjako obuchafu buno bw'okungulu onabi bulungi by'ebiyingo byonna otukudda alhamdulillah ebitekateka bifuddeko enfufu ekuvuddeko byoyire bikuvuddeko entiyo zifuddeko ofunye wuzu oteredde bulungi nnyo oli masuga Allah tabaraka taala nga wenna okolaki oteredde biidhnillahi tabaraka taala kati ate Allah azza wa jalla oyimirira mu maaso ge nga n'amazambi agakusonywe emitima gyonna nga mitukuvu gyonna Allah gijjeko amazambi wa arwahun maghfurun laha nga n'emyoyo Allah gisonye tabaraka wa taala amazambi gonna ga Allah agokyeza tabaraka wa taala agokya naki nawuzu eno gyetufuna obwo si bulungi bwa wuzu abaluganda bwebitiibwa si bulungi bwa wuzu wala hawla wala quwwata illa billah Allah mulungi nnyo tabaraka wa taala n'olwekyo beeranga ebbanga lyonna nga weekwata ku wuzu berange banga lyonnanga okwekwata kuwuzo mbaka yagamba nti oyo omuntu yekwata kuwuzo abeera mukkiriza omuntu yekwata kuwuzo abeera buli wuzo lwe mugwako nafuna endala buli woberanga oyina ka chance nga wuzo ekuweddeko ng'osobola okufuna endala nga tofunye buzibu bwonna funa munnange wuzo gifuna obeere nayo wuzo gifuna obeere nayo wallahi kyengera kyamaanyi kitiibwa kyamaanyi bulungi bw'amaanyi mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yiba nange mumanyi nti okufuna wuzu just wuzu sababu lidukhuli aljanna nsonga eyingiza omuntu ejjana ya Allah tabaraka wa ta'ala kufuna bufunyi wuzu nsonga eyingiza omuntu ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala wala hawla wala quwwata illa billah ثم حديث البخاري ومسلم بإذن الله تبارك وتعالى حديث البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وبكى جنب صلى الله عليه وسلم أنت أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة قامت مزمون بكى عليه الصلاة والسلام قال لبلال عند صلاة الفجر وبكى مجنبك صلاة الفجر موكا جنب بلال amusanga nankani wahakaza amugamba salatu ya fajiri bali mufajiri salatu ya fajiri amugamba ya Bilal wange Bilal hadithni bi arja amalin amiltahu fil islam mbuli ku mulimu gw'osuubira ogw'amanyo munene gwali okoze mu busiramu ombaka Bilal yemunyaki ombaka mugamba nti fa inni sami'tu daffana alayka bayna yadayya fil janna amugamba nti nawulidde enswagiro z'engattozo mu jjana ولا حول ولا قوة إلا بالله دفن عليك يعني حركتنا عليك وصوتهما في الأرض ngomu tubona kuba bwate ngatonga atambula ka ngatambula atambula mirembe je kwa nga wali wawe taina buzibu bwonna kwagamba atambula ngato ya jikona wallahi bintu byewunyisa atenga binyuma atenga birungi bidhi ndata baraka taala na ye ombaka sallallahu alaihi wasallam asanga Bilal kumacha kufajiri amugamba ya Bilal wange Bilal hadithni bi arja amalin sebombolira ku mulimu gw'osuubira muli ddala gwali okoze mu busiramu n'okakazate ogwo mulimu ddala nange nkoze lwaki fa inni sami'tu dafana alayka bayna yadayya fil janna nawulidde enswagiro z'engatto zo mu jjana mu maaso gange ng'otambula mu jjana engatto zo nga zikuba wala hawla wala quwwata illa billah Bilal agamba nti nga siraba y'omulimu gwonna gw'amaanyi bwenkola emirimu nga nkola gya bulijjo bintu bya bulijjo mbaka sina mirimu bigiryawo era mugamba nti mbutuufu ma amiltu amalan arja indi sina mulimu gwonna gwensuubira gwenkola nnyo nga nze gwensuubira ghayru anni lam atatahhar tahuran okujjako nti mazima nze sina lwe nali nfunye wuzu fi saati laylin au naharin fi saati laylin au naharin illa sallaytu bidhalika at-tahur oba bidhalika at-tahur ma kutiba li an usalli amugamba nti sifunangako wuzu naam sifunangako wuzu okujjako nga wuzu eyo gyenfunye oba biseera bya misana oba biseera bya kiro okujjako nga nsaala nayo ekyo Allah tabaraka wa taala kyabangeredde okusaala oba nsaala nayo ebyo Allah byampandikako okusaala mu swala eza sunna olwaira lujasanga nti wuzu tenzigwangako
okujjako nga nfuna wuzu endala ate era sifunangako wuzu ndala okujjako nga wuzu eyo ngisaaza kyonna Allah kyabansobozesezza okubeera nga nsaala kufuna wuzu kyekyatuusa Bilaali awo kufuna wuzu na kusaalayo kyaba asobodde okusala oluvannyuma lw'okufuna wuzu kyekyatuusa Bilaali awo okutuuka ddi Nabbi sallallahu alaihi wasallam yawulira enswagiro z'engatto ze mu jjana era omubaka kyamukuba wala sallallahu alaihi wasallam abasajja tubangala na waru ku nsi tubeera nabo ku nsi wano tuwangala twogera tuseka tukola ki naye nga abasajja mu jjana mwebali nga Allah azza jalla genda bawe jjana yo batambule bagende omubaka sallallahu alaihi wasallam yeewuunya Bilaali amugamba nti mwana wange kikyokola ebintu gala pitidde mpulira engatto zo mu egisogero z'engatto za mu jjana okola ki amugamba nti wuzu nfuna wuzu sifunangako wuzu okujja kuŋŋansalira zonna Allah zabategekedde mu kufuna wuzu era wuzu tenzibwangako okujja kuŋŋanfuna endala kati bannange mulimu mutono mulimu mutemu mwangu gulinga ogwalayisi nenge ebirungi byagwo biyitirivu obutagambika n'ekyongeeyo barakallahu fikum jazakumullahu khairan wekumire nnyo ku wuzu togireka bw'oba olina ka chance akagifuna ng'ekuweddeko beera ng'ogifuna biidhinillahi tabaraka wataala bulungi bungi sokera ddala nti Allah ow'ekitiibwa tabaraka wataala akuggyako amazambi Allah subhanahu wataala akuggyako amazambi wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan ekirala nti Allah tabaraka wataala akuyingiza ejjana wala shakka fi dhalika wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan subhana to bulungi buno batekerekese bulungi nnyo era nga obujulizi bwabwo butuufu biidhinillah amakulu nti fadl wudu obulungi bw'okufuna wuzu tumaze obutegeera n'olw'ensonga eyo beera nga obutuusa ne ku balala abatabumanyi biidhinillah tabaraka wataala oba oliawo Allah subhanahu wataala ajja kuyisiza ku ggwe abantu batandika okufuna wuzu nga zibaweddeko kubanga omuntu okugamba oluusi obutamanya bulungi bwa nsonga kati ng'eno omuntu ayinza okuggwebwa ku wuzu nga alina chances okuba nga aliwo ewaka oba nga alina waali nga asobola okufuna wuzu nemuggwako natafuna ndala lwaki olwokuba obulungi nga buno tabumanyi ne kati gwe abutegedde era nga kirungi nnyo buteeka mu nkola osobole obutuukako biidhinillahi tabaraka wataala subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Muhammad Aluji. Naam.